nga ababaka mu palamenti bawawula amatu n'okubeera nga beegese amaaso abo abagezaako okulya mu nsi yaabwe olukwe. Ekiteeso kya lumu ababaka batandise okubeera nga bakyesamba era nga beebuuza. Olwo n'omubaka yagambye nti bannange okusinziira ku lumu byagezaako okubeera ng'aleeta mu butuufu kiswaza era tutandika n'okubeera nti nno twebuuza ebibuuzo nti ddala ffe ng'abaasoma tuli ludda wa kitulekawa abantu abatulaba ng'abaasoma abantu abaali badde bategeera kiki kino. Kakati munnange ensonga bwe ziri lwaki ba MP batandise okubeera nga barejekitinga batandise okugoba ekiteeso kya lumu mu ddakiika ezisembayo. Anti olwo munnange bagezako okubeera nga bakola ennongoosereza era munnange ababaka abali ku Legal and Parliamentary Affairs Committee bwe batyo batandise okubeera nga bawakanya opposinga Mityana South MP Richard Lumu n'ekiteeso kye mu ddakiika ezisembayo era nga munnange kino kyavudde ku kubeera nti ate olwo agezaako kuba nti ate ayongerezaako ennongoosereza endala ayanjudde additional proposals eri administration eya palamenti Amendment Bill 2024. Kakati munnange ekiteeso kya lumu bw'atyo agamba nti walina okubeerawo ebifo bibiri ebirala ebiteekebwawo ebyaba parliamentary commissioners. Ekintu munnange ekireeseewo okubeera nti abamu bagamba nti gwe musajja gw'obadde ki era nga bagamba nti proposal ye mu kuginnyonnyola bo bagirabanga eri disorganized eri awo gadibe nga lye era nga bagirabanga ambush bagirabanga olukwe olulukiddwa bulungi olugenda okukoseza ddala committee. Abannajjadda investments gye bali nnyo waliwo abadambuuza wano ku bannajjadda investments nti Uganda at large abantu abo bali batya. Muganda wange bwekwata bukwasi ssimu ku biro mukulu Kizza Shafik era ennamba ziri awo Najjadda investments akulage gwe kyonna kiwali yagadde okubeera ng'olaba oyagala kugula ttaka kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba ewedde oyagala kukola project ku ttaka ly'olina oyagala kukubira pulaani balina bakubira pulaani ab'omulembe era ne compound ze balongooseza n'ebirala menye kindeke ki byonna ajja kuba bikulaga okusinziira ggwe bwe wandyagadde okubeera ng'omanya era muntu mwesimbu nnyo okubeera nga yeesigika akwasaganyiza ebintu by'abantu bingi nnyo wano e Kampala tewannabaawo beemulugunya okusinga munnange okwesiga abantu abagenda okukuzuzumbya. Kale bwekubeera ku mukulu Kizza Shafik mujja kusobola okubeera nga mwogerezeganya bulungi nnyo. Ennamba ziri awo kuliko Najjadda investments tula tunazikumbooza waggulu ojja kuba ennamba ogifuna. Ekyo kyaggwa dda oyo gwe nabakwasa. Kakati munnange bw'atyo nga alabiseeko eri Legal Committee lumu nga bakuyita batya bawe ebigambo by'Oluganda ebivuma naye nga tebivuma. Gamba omuntu ajja n'aleeta ekintu noga bamugamba ekyono ajja abebbera kubebbera kwegamba ajja akutte kadduufu keesiko omuli mbubbiiru mbwakyusekyuse olw'okubanga ye yalidde. Waliwo ne yagamba ate lumu oyo kasita mu mubeera obubi ajja bireetera ddala nogamba kati laba ono kati lumu munnange aleeta biiru eno ng'ekigendererwa kwe kwestablishinga process ey'okulonda leader of opposition ng'alondebwa ab'oludda oluvuganya bonna ababaka abali ku dda oluvuganya so si kibiina ekisinza ababaka abangi mu palamenti. Era bw'atyo n'ayagala okuleetawo ennongoosereza endala amendments endala ezaali zigobeddwa gye buvuddeko ministry eya finance kubanga
Ministry of Finance bo already bakiraba nti bino bibageza kukubeera nga baleeta bisobola munnange okubeera nga bireetawo financial burden ku consolidated fund nabyayagala kubizza. Kakati reaction okuva mu bamemba ba parliament eraga nti nedda tuganye ebyo bibyo era Mariba Harith bwatyo nawalumu amagezi gabuwa nti yali badde esira liteeka kukubeera nti bakola ennongoosereza ku section ey'omunaana ey'omwenda wamu n'ekkumi eya biiru maka Owen naye munnange bw'anaalaga obutali bumativu n'agamba nti abantu nga lumu ono nno yasinze okunsanyusa kubanga yagambye nti abantu nga lumu people like lumu make us lose hope batuleetera okubeera nti nno tutandika obuteesiga abo abaasoma obutabeesigirako ddala batuleetera obutaddamu kwesiga okugamba tetugenda kuddamu kwesiga bantu baasoma nnyo nedda ekintu ekyo nze mbadde nga nsiba nkyogera ano ntera bayita balina omumaaki omanyi simanyi lwaki nti omuntu bw'asoma ennyo ate yaabalowooza nti alina kubeera mugezi. Omuntu okusoma ennyo tekitegeeza magezi, tekitegeeza magezi era nga bw'olaba nti bwe tojaga nti abawanvu be bagezi nti abawanvu nti bw'otunuulira abantu tolikuba oli muwanvu nnyo nti kati ye mugezi mbw'oli mumpi nti nedda si mugezi nedda si bwe biba okibeete n'amagezi amazaale nga naawe osobola okuddawo n'ogamba otuufu kati nga nze yasoma bino bijja kunswaza nedda banandaba batya. Kakati Matovu Owen ye bw'atyo bwe yagambye nti abantu nga lumu mu butuufu batuleetera kwegamba okubeera nga tuggwamu obwesige bwe tuteeka mu bantu abaasoma ennyo. Wali omukwano gwange omu teyasoma ye teyasomerako ddala naye yaŋŋamba nti omuntu bw'asoma ennyo asiriwala ne mugana edda ye bw'atyo bw'agamba nti omuntu bw'asoma ennyo asiriwala ne mugana olina okusomesa abaana bo omuntu bw'asoma ennyo asiriwala busiriwazi muganda wange anti mugenda mujja n'oluzungu ne mugezako konfusinga abataasoma ate ng'olumu bo babasinga n'amagezi lwakuba nti muba basinga kwogera luzungu. Kale kwegamba bano baagala kumalamu bantu maanyi oba baagala kutyoboola kitiibwa kyakusoma. Kakati munnange discussions nga zigenda mu maaso komiti bwetyo nga eyolekedde okubeera nga etulaga obuzibu obuli mu proposals za lumu naddala ku biiru ye gyayagala okubeera nti nomunnange eyitamu okutwaliza awamu nti byagezaako ate munnange okubeera ng'aleeta ng'ebiteeso kino nakiri bigireetera okubeera nti terina makulu. Naye jjukira nti abali emabega wa lumu beebo be bagamba nti be bakulembeze abateeketeeke be baateekateeka bakali simaati baakali obwakali simaati